Zote sebo wasizote nyobo mulunje yekumira kumonyo eno yo program Tambula n'okumanya. Ennaku z'omwezi nga 2 ye Saturday eno. Banna ye buli ali singo oba manyi tebakuwasangako omusajja takyalangako wammwe wadde ng'obeera naye ng'oli awo weebuzaabuza tagamba nko tugendeko mu bazadde tukole tutya oli singo. Naawe atalina wadde omuntu oli singo bakwano mweteeketeeke tugende mu service nange nga kwendi. Waliwo be bayita basingo pure. Basingo pure teweegatta. Ati nze ndi singo pure. Kati wabawo basingo nga tebali pure. Beegatta naye nga si bafumbo. Yeah. Kati nabo basingo. Kati awolonda obwa naye kikulu ku kobero kuyika ekigambo singo. Muli basingo bakwano mujje tugende mu yo service. Batubuulirire tuyinza okubanga waliwo ebitusibye nga ate nga biri mu ffe batubuulireko. Waliwo ebintu ebimu nga Katonda yatuwa ffenna the power of choice okusalawo nti ogenda okwesanga ng'ezimu ebimu ebikulemesezza the decisions oba kwe kusalawo kwe wakolanga oba kwoza okola mu bulamu oba kwokolanga oluusi tomanyi nakumanya nti kyokola kikyamu. Kati nja kugereza ekintu ekimu ekyasinga okuba nga kiremesa abantu mu buwulu mikwano. Emikwano gyaffe kwagala oba toyagala emikwano gisobola nti waliwo emikwano nga gisobola okutambula nga gikwogerera. Waliwo side eyo agikwogerera nti naye waliwo gino emikwano nga gyemibi nga buli musajja alowooza oli mubi nga mikwano gyo. Nga ganze sobola kwagala bawala ba kika ekyo ab'ekika ekyo group gyatunuulira not the individual. Kati naye nga gwogamba nze emikwano gyange sigita gye mikwano gyange beba ntegeera beba mmanyi ne twerabira nti ffe tuli mikwano gyaffe abantu baba batunyonyi batudefininga botambula nabo booli mbulira gwompita gwoyita naye Bible egamba tambula n'omugezi ojja kutwalibwa okubanga oli w'amagezi so munabo w'abasiru bw'obanga oli mu bantu abenzi ng'oli musajja ye group yo kizibu nnyo omukazi yenna okwesiga nga ajja komitinga nawe so si bakazi bokka n'abasajja era bwonna osanga omusajja nga abakazi obanga abakazi botambula nabo bafuuyi bamindi buli omu ajja lowooza ogifuuwa so wekiba at times ojja sanga nga emikwano gye twalonda ffe tugyagala tugiwuliramu emirembe naye gisobola otulemesa ebintu bingi mu bulamu ekimu ku bbe batutya bakutya ne balowooza nti olinga mikwano gyo ate nga ebiseera ebisinga tufaanana mikwano gyaffe mu ngeri emu tuyinza okuba nga tubatwalako 80% ye tuleetera ensonga okuba nga tusobola okubeera comfortable nabo waliwo abantu botasobola kubeera nabo nga temulikwatagana emitima gyagana kubanga nze nzijukira twali ba mikwano n'emikwano gyange nga tukyakola mu kasino nga tulina ekintu ekimu simanyirwa sigambwako kyatugatta nnyo bwe nalabanga magi alina gwavumye ng'amumanyidde naye nga mbono kyangu kati okubeera mukwano gwange abavumi netwegatta naye nga tuliko nga buli basatu abo wakona bwomu nga bwetutyo bwokwatako omu babiri bagenda kutabukira bwokwata oba omu yennyini ajja kutabukira olutalo teruggwa izo twala emyezi 3 ng'ekyo kyaliko kati temuzikiza yes ng'oli bwotyo kati kizibu nnyo okubanga olowooza oyawukana nnyo n'emikwano gyo kyokolaba omusajja bw'aba akukwanye n'akwagala n'akizuula nti oli different from your friends ayagala nnyo abakutuleko byebyo byetulaba ng'oli agamba ng'oli wanjawulo emikwano gyo n'agamba mukazi wange bulijjo talinga mikwano gye kati kubanga amanyi mikwano gyo agenda kwagala agikutuleko akimanyi nti si balungi kuggo wadde tebakuinfluencinganga naye tasobola besiga kusigala nga bakwano bo kati ajja kubeera nga ali protective ayagala abakuggyeko n'abakazi kyekimu tuyinza omala n'ofalinga nlove n'omusajja n'okisobola bujjo si muyaaye naye ate baalina obamanyi era ojja kulwa n'oba mukutuleko abamu baba insecure naye abasinga bajja lwa character kizibu nnyo osanga omusajja ng'akutulako omukyala omukwano omulungi batono era waba kutulako omukwano omulungi oyo omukazi yaliko ekikyamu batono nnyo abakikola anyway twebaza mukama service esoose ey'abasinga ekanani tubaaniriza tugyesunsa olunaku olwaleero twebaza mukama abaana bakyali mu holiday abana P7 service zaabwe kanani zatandise era gyo oba wadde mu lunch awo oba wawulidde enjiri ekiro ogenda wuliranga erinnyo student center katiniko nga kali ngambe ndoze ekitundu ekinene nga kiri nnyo ku baana so abaana mbatwale basabeko abaana mbateeke maaso ga mukama
abaana abamu tebaagala kusoma abasinga baagala nnyo okubeera ewaka kulya kulaba TV sinti tebaagala Katonda kwebaka bali mu holiday kyojja kitegeera naye bintu bingi betutuseeko mu bulamu nga babitukaka kubanga bo baalabanga nti bijja tugasa nga ffe tetutegeera nti bijja tugasa ye mwana omukaka ogenda ku church yogenda omukaka kyonna kyayagala waliwo ebonereza ebimu nze ngamba nga tekikyali miggo kati ng'omukulu owange ku Sunday yagaana osaba ne mugamba sirina buzibu ne mugamba holiday yonna terigenda mipiira terigenda na mikwano gyo wantu wonna simanyi mugenda wa kati yangambye nkyayinayo lankyawa konze kale emiko tegikyakola waliwo abantu abamu nga si miggo kati nga nze nange mmanyi awamuluma woba oganye okutambula okgenda ku kyaki newalala totambula omupiira nti nemugamba waita olina maanyi nemugamba wandiwumulidde eddala n'emipiira kati teweetaaga kussa nnyo mubiri ogwo naye bannange guli nti tolina nnyo maanyi edda kati olaba lwabadde lwassa nemugamba ate kirina buzibu wummula naye neziyo ennaku zonna paka lodda ku ssomero wummula toyinza kubanga tolina maanyi ate n'ogakosa atoddeyo osome era kimanyi nti kibonerezo kati kize terigenda naye yakitegedde kubanga muntu mukulu so waliwo abaana emyaka nze nzikiriza ng'olina omuleka n'asooka ayagala Katonda naye bw'olaba nga kiganye okufellowship nga kimukake ng'omwana so abaana bwe twali abato ffenna twali tetwagala kusaba kusoma nga balina bitukubira tubitegeera leero nti foundation yaffe abazadde gye baatuwa yali nnungi yogenda ku ssomero olunaku olwayo twagala kubanga twogera ku nsonga gye bayita okubeera omusajja paka abasaavisi y'abasajja weenejja okubeera omusajja abantu abasinga batera okukyogera mu luzungu n'agamba be a man nti omusajja kiki ng'oggyeko emyaka omusajja kye bayita emyaka okukula teri muntu akusalawo nti oba olwaleero Katonda yasalawo nti enkya ogenda kuba n'olunaku olulala omwaka ogujja ojja guyingiramu abakuzza birthday nabo bakedde bukeezi nga balamu tokiyina mu mukono so emyaka okukulako tokuyinaamu mukono yadde n'obwoba olya bulungi n'obwoba okola exercise obeere healthy kyangu nnyo okusanga ng'omuntu era abadde akola bujo exercise ng'alya bulungi ne bamugamba alina cancer so obulamu bwo ezo endwadde ezijja tulina omumanya nti waliwo bye tugamba nti tulina okukola naye omubiri guno ffenna omwoyo gugenda guvaamu olunaku lumu naye engeri gye guvaamu si ffeera tusalawo abamu bubenje abamu balwala kansa abalala balwala ki kati ffe tukola kiri maanyi gaffe naye kibayita okuba n'olunaku olulala okugolokoka kya Mukama so okukulako tokuyinaamu mukono enkyo ojja kuba 40 oguddako be 50 guddako 60 70 nga Katonda bw'anaaba ayagadde emyaka gyo gyeyongera kati bayita maturity singa Katonda bw'anaaba ayagadde wabula bw'osalawo maturity osalawo busazi n'ogamba kati nkuze kankule mbere nga bino ebimu sikyabikola ebirala mbireke Pawulo agamba bwe yali omuto yakola ebyekito kati bwakula tukusuubira okubanga okula mu magezi amagezi bagasaba Katonda okumanya okunoonya togera okusaba Katonda kati bw'obanga osazeewo nti kati ndi musajja okukula okwo gwagenda okusalawo ekisookera ddala kye bayita omusajja tumulabira kukusalawo kwe your decisions ze ziraga nti oli musajja byosalawo the decisions byosalawo nokusalirawo bw'oba weesalirawo oli musajja bwe baba bakyakusalirawo okyali mwana mulenzi ate bano be bayita ekisajjasajja bikolwa bebiraga nti sajjasajja woba weesalirawo oli musajja bw'aba nnyoka bwebaba bakusalirawo oli mwana boy bakyakulowooleza woba weeyisa bubi oli kisajjasajja so omusajja osobola osikinga guidance counsel advice osobola ofuna okuwabulwa awantu wonna naye tosobola keera kwekwasa bakuwabula kyebayita omusajja kasita ogamba nti kati nkuze decision esookera ddala eraga nti kati ono omwana akuze kuva waka awotandika okugamba omwana naakuze nga tulinda ebirala kati decision awo zonna eziddako mu bulamu bwo bwe bamaama akyasalawo tata akyasalawo bakwano bakyasalawo
tonna sajjuka kyoito ko kusajjuka tonna sajjakula sajjuka ebambeera wamanga tabuse tonna sajjakula tonna fuuka musajja bwe baba kyakusalirawo atera okusalawo oyina okukola disi abanyina kyennakalowoozaako kati okusajjakula musajja then okula so omusajja oyina okukula mu mind nti decisions ziva mu kufumitiriza nti olowooza n'ofumitiriza ku buli kintu nga tonna kikola n'osalawo ng'obeesinze ku ekyo awo tugamba nti ebintu byonna oyina okuba nga tokyablaminga balala mu nsi ku bintu byo ebiguddewo mu bulamu bwo you a man oyina okuba nga kati obulamu bwo is your own creation blame game ng'ogisuula eri eba kigamba nti you live a life of your own creation nti buli kyo obulamu bw'otambuza gwabutandise gwabwe creating de atobere responsible enough of owning buli kimu buvunanyizibwa bubwo nti omulimu kitufu omuzadde asobola okukugamba nti wali ninawo connections na recommending nga togenda kukola lwa muzadde oyina okuyimirira ng'omusajja ne babakera ne bagoba tebasookaga bannanga ate tunamugoba maama wa naagamba kinedda nawe nyini ogamba ate banangoba batya nga maama yeyanfunira wano awo obeera mulenzi oli mwana mulenzi naye woogenda yes wadde abazadde bakurekomendinze bagukufunidde n'ogamba kati kukola abazadde basobola okukubulira ku kika ky'omukazi ky'olina okuwasa kiki okuwasa obuvunanyizibwa bubwo okuwasa tukyalina amawanga ne mu Uganda ne mu nsi endala nga abazadde bakyalina omukono mu bulamu obw'omuntu naye teweerabira nti kyebayita family ogenda tandika yiyo togenda kola ya kitawo na nnyoko basobola okugamba byonna naye yesawa oba wekitiibwa naye otula n'oyogera nabo nti omukyalo ono oba omwami ono gwe mumpa nze ngenda obeera naye zino nyinza obutabisobola neno nabo bajja kubulya lwaki bakwagaliza omuzadde aba ayagaliza era omuzadde akera naga mwana nange njagala wase omukyala bwati omukazi bwati ne bwe tunuulira bayibuli omukazi gwe tulaba eyawabula omwana we omulenzi wangira 3 ebyo ebigambo baali tebabibulirira bakazi ebigambo baali babibulirira musajja Dindako Proverbs batugamba the Proverbs 31 woman the Proverbs 31 woman now 31 woman yali mama wa kabaka Lamwel ng'abulira mutabani we omukazi gwalina okuba naye kati kyovolaba bw'oba omukazi olina okusaba ennyo Katonda ofuuke omukyala omwami gwe yeetaaga okuwasa Lindako buli omu yeetaaga wuwe naye olina okubeera nga oli that woman oyo gwe yeetaaga gwanonya awo temusobola kwawukana eri okubeera nga gwe just a wife naye nga you're not his wife era nga byonna osobola okuba nga obikola naye nga nina omuntu gwe nadde njogera naye yangambye mbwe ebyo bemugamba abakazi balina okufumba balina okukola ki ne mugamba sinti kyateeka nti bw'ona omuwasa byagenda osangayo byanaakola naye teri kintu kirungi nga kuteekateekera muntu nti singa embeera ebeerawo nga gwe olina obbikola n'ekirala emirimu gino abakyala gye bakola ekimu kye kisasinga okuyamba it is to serve others oyiza okwoza oyiza okufumba togenda byekolera you're going to serve others era abakyala usually abakozi b'emirimu bwe batyo kyangu okubeera abaweereza gwe kigenderere tebeekaanya kukola mirimu mu kanisa tekimumenya okukola emirimu kiri part of kiringa ekintu ekiri nnomo training si amaka gokka training esuke wakanti okubeera mu church omuntu ajja kuzibwalira kukwata ne mu bintu ebigamba nti ebikyafu bino ebintu bya bulamu si bya kubeera mu maka bifumbo byokka nti bw'aba omukazi amanyiridde nti asobola n'okwoza engoye ziddugala singa ayingira mu kyaki omuli obuweereza nga bw'abaana tekiba kizibu singa mukera it is serving bino byonna byebatutendeka byakuweereza basajja baami baffe naye si baami baffe n'abantu ab'enju yaffe kati singa Katonda akujja mu nju mwokka n'akuteekako ne positions endala mu buweereza anywhere gwegendera abakyala abamanyi okwekolera emirimu ewaka muteeke mu office olabe wakinambeera kizibu okulongosa office ye nga cleaner tannajja
agirongosa bulungi nnyo n'atuula n'akola ate nga takifunyeemu buzibu. Lwaki kiri part of them ekyokulongoosa tasobola na kutuula wakati training eyo bagimuweera waka tebagimuweera mu office. By the way kubanga ebeerayo n'abalala n'atuula n'agamba I am not the cleaner. Era bazadde bw'oba omanyi ewaka nti omwana wo omutendeka ebyokulongoosa si byamaka ge gokka agenda kuweereza awalala mu office ebyo tebabi traininga osanga omuntu n'ayita ku kasasiro because newaka kyangu training eyewaka egenda mu office ogenda kutandika okubeera nga tutunuulira abantu nga tubajja emize no bwe bali si kujja mize bwe bali waliwo omuntu ali comfortable n'obukyafu mu office ye ate waka waliwo omuntu atabeera mu office nti sacha ajja mulundi gumu mu office agenda okujja ku omulundi oguddako ng'eddugala otoyinza gamba nti sacha bannange mukyafu tabeeramu. Naye kaakati era waliyo n'ebano nga office eri organized naye ng'ewaka bambi kati oyo abeera ati kyangu nnyo okusanga waliwo abimukolera ku office tebakulimba kizibu okikubye okiganye tekiriyo batono nnyo eyinza kuba 1% ne 1% eyo abasinga bafuna omuntu namugamba jangu nongoserezeeko wano tali used to organizing life ku yeyiye tasobola so kati ebintu bino ebimu byakuyamba mu bulamu bwonna ojja bisanga era bugenderera abantu abamu abamanyi okudiringa n'abantu balunzi. Ate ekyo nga mbadde sikirowoozaako ababeera n'ente kyangu nnyo okubeera nga babeera n'abantu nga bali patient. Ebisolo ebitoogera bw'oba osobola okucommunicate nga nabyo n'obirunda ne bibeera mu mwaka ku mwaka bano aboogera bangu bw'oba osobola managing ebisolo you can manage people. Yesu sikirowoozangako bwe ntyo naye osanga omuntu era abaana obate naye endiwe tugamba nti omusajja tudda mu basajja nti ebintu bino bye tugamba si byakutendekera bya bufumbo bulamu bwo obulamu bwo ogenda butambuliza kusalawooko ng'omusajja olina okutuuka n'ogamba nasazeewo bubi nokyoninga nga tonenyeza muntu mulala ne bw'oba nga yabaddemu wali baddewo ne bababuuza ani yakoze kino n'okukkiriza naye ng'okimanyi mwabadde group oyo gwe bayita omusajja omukulu. Ozibira abalala osobola okuzibira abalala gwe kikutwale naye nga banno kubanga wakibaddemu no taking a responsibility. So omusajja bw'obanga obulamu bw'olowooza nti balala be bagenda obukolera nedda kye bayita omusajja obulamu bwo bugenda kuba kyeweetereddewo nga gwe decisions obwosazeewo era oba okimanyi nti singa olemererwa singa ogenda mu maaso gwe weekubira ekkubo eryo. Kati osanga omulenzi mu myaka nga musajja mu ndowooza n'ebikolwa ng'omusajja mu myaka ng'endowooza n'ebikolwa mwana yes nga omubiri musajja mu myaka 4 giwezi gikulookinga buli lunaku lweyongerako naye engeri gyalowoozaamu mwana muto bannaye ebyo nno byampuna tovaawo tukomawo ennaku z'omwezi 29 Septemba tuli naye bannaye tuli kololo Musaasire tuli kololo mu Independence Night kansuubire weeteeseteese tosubwa mwe basingo ku Saturday nga 2 September service y'abasingo ku Kananelandi batugambye tugende nga tufaanana bulungi tomanya munnaye dress like you're going for a date you know boba mulenzi yambala nga agenda out n'omuwala gwe wakakwana first day wandi yambadde otya nawe omuwala first day wandi tobadde waka musumba n'agamba abawala mama mwe abanoonyeza abakolako ku make-up tukole ne make-up kolwo mufaanane tomanya kyamagere kyo naye togenze mu church kunoonya musajja naye ng'omwana omuwala oba omukazi endabikayo kikulu nnyo endabika ekudefininga nnyo oba oyagala oba toyagala nti omuntu ajja kutunira bw'ati nga tannaba kubanga teyazze na x-ray kebera munda mu mutima gw'ompisa zo asooka kunnyonnyola kusinziira ku ndabikayo
endabika ekutunda oluvanyuma extra jikira akutandika okusoma empisa oli mulungi oyina ekisa bibe najja bitegera oluvanyuma naye waliwo kye tugamba first sight eyo osobola okuba ekintu kye bayita beauty lies in the hands of the beholder nti nanyini kulaba yasalawo bulungi bwo so tewesayira musango nti ndi mubi nedda akulaba yasalawo kati ekyo ng'okitadde wali engeri gye weefaako kikolo abakazi temukyasiba nviri za myezi 6 pozinga dread ate nga naye eri neat nogistylinga bulungi n'enviri gye basibye ez'olunaku olumu okubeera singo tekitegeeza kubeera mulalu ebyo byawula bannange okubeera singo yanipadde chance nange nenjogerako ne basingo naye munange tetumanyi mwewanamulungamya naye okubeera singo si kugwa ddalu kulabika bubi kutambula ng'ebizibu bikwetimbye sigwe yaleeta ennaku ate munange tojetimba you don't own it tambula nga otambulira ddala head high ng'ogamba yenze ndi mulungi oba bandabye oba tebandabye balenzi n'abawala aye naawe omusajja alabika bulungi waliwo wanaabuuza single service shall we have it ono good morning Habert Ebusi pastor tannatubuulira naye naffe kyetukkiriza nti abatasobodde kujja waakiri ebeere ku TV oba ne ku radio naye nga for now kyekyo ekiriwo nti service egenda kubeerayo pastor agambye kuva saa 5 eza bulijjo eza services we zibeerayo so tukwaniriza September nga 2 njabajjukiza buli lunaku so omwami ekintu kyetwogerako ekyokubeera eman bw'oyimuka n'ogamba ndi musajja naye tujja tandika okutuna tulagambe nti ebikola byonna omusajja so tetugenda kusalira musango naye tandika okuba nga osalawo weka ng'osobola emira n'ogamba kino nasazeewo nga nze njukiza akantu kennabadde ndaba nti like married women babadde nga boogera ati omu n'agamba nti ekyasinga omutawaanya mu bufumbo ng'atandise okwawula friend n'omwami we kati Lumumbo yamubuuza kati kino okisazeewo nga ggwe oba okisazeewo ng'omusajja bannange omusajja sikule waliwo ebintu Katonda bye yabawa automatically ng'owasiza you're the head naye ate tekitegeeza nti ozze kufuga olina omuyambi wo aba anakuwabula nti osobola owuliriza naye toyinza kugamba nti nasalawo bubi lwa mukazi bw'oba wasalawo bubi wadde wagamba nti lwa mukazi naye ekyo ki-owning abakazi ekyennaku ennyo nti abakazi bakyasinga obeera mu kyaki nga basaba naye ate abasajja mwandisabye ennyo kubanga obuvunaanyizibwa bwammwe bw'otunuulira bayibuli nti Katonda bwe yabalagira obutalya kibala yamanya omusajja ye mutwe pathi y'amaka gaabwe omusajja yalina ogikola kyo giraba okuba kaŋŋamye nti eno family ejja kujja okusinziira ku decisions z'omusajja z'aba akoze kwe bagenda otambulira nti Eva bw'osoma mu Bible gisome yonna Genesis guyonna oba ogimalako soma Bible yo kale naye bw'osoma creation nojja n'otambula mu instructions Katonda bw'amala ozibawa obutalya kibala Eva bwe yalya nothing happened tewali kyatuukawo mu nsi kati ekitegeeza Eva yalya yekka bwe yalya yekka Adamu n'atalya ne Sitaani ye yali amanyi amaanyi ga Eva eri Adamu so Adamu kubanga Katonda ayogeranga naye direct nga communicatinga naye ng'akimanyi decision Katonda yalinda Adamu as the leader kiki kyosalawo ku nsonga singa omukyala akola ensobi onookola ensobi Eva olunaku Adamu lwe yalya essaawa Adamu gye yalya ekibi bwe kyayingira si Eva ng'alidde kati kitegeeza nti omukazi asazeewo okusalawo kw'omukazi okusobola okuba kubi naye tekugenda kukumenya olina oyimirira ng'omusajja n'ogamba tukorectinga ensobi eno mukitereeze naye togenda vaayo ogambe nti omukyala wange omuganda wange ekitegeeza Mukama kye yali alinze kulaba oba Adamu agenda mugamba gundi ekyo kikyamu kubanga yamuwa obuvunaanyizibwa instructions zonna yazimuwa yayogeranga naye directly nti omusajja weetaaga obudde okwogeranga ne Katonda teri kirungi nga a praying man
omusajja oyo alina enkolagana ne Katonda kyangu okutereeza buli kimu ekiba kiwabye omukazi ne bwakola ensobi kitereera abakazi usually bwe babanga bakoze ensobi ne basanga omuntu nga mulenzi mu man's body amaka gatabuka oba kyekitabula amaka ennaku zino ebizibu biba bingi nti omukazi agenda salawo bubi omusajja olina oyimirira ogambe ekyo tetugenda kikola wabadde osazeewo ne tugenda kitereeza bwetu ne bwetuti omwana abadde omutute mu ssomero eryo kituufu gy'obadde oyagala naye olw'embeera bweti ne bweti nsalawo teri mukazi ate fe abakazi tulina emitwe eminene naye abasajja twagala nnyo abasajja ate abatuchallenginga. That's true. Yeah, very true. Twagala abasajja abatuchallenginga ng'omusajja asobola oyimirira n'agaana era osigala muli kakulumye naye ogamba omwami wange yasazeewo era ogenda okuddamu okulaba buli kintu kyasalawo kyonna omurespectinga. It gives us that sense of headship. Nti omusajja yenna nnyini maka naye okubanga bwenjogera nenjogera then omukazi agenda avugira ddala amaka kati ekyo ekizibu ekiriwo omusajja gw'ogenda tandika feelinga inferior otandika olwana n'omukazi nti akufuga obadde oyina yimirira nti yes yakoze kino naye ogambe tekigenda kubaawo. Okay. Atera naffe tumanyi okuleno gaba mwami wange no yaganye mukwano gwange awe mabega abeera bweru bamita Tina abeera Canada si Canada Denmark nga ngamba njagala kuwa trip ya miezi ebiri gwe n'abantu abalala batano bana boyagala batambuzeeko nkutwale shopping tugende Kentucky tugende mukama blessinze konze of course getting excited ani atayagala kwa trip kale ngachimanyi miezi ebiri we mbansa be visa nze ne week emwe ebemmala kati nganze mbaze nti waliwo abandi yagadde ogenda ka utumbatwali nali asiye kwabo nyoninga nentoninga abanange munango izo chikiriza ati na bichi nanga ali ati mulungi ampadde no trip eri sponsored buli kimu visa we najja binsabira buli kimu mufumbo mumanyi yali okone komiko byona bimanyi ngamba togenda ngabo tumanyi no nyigawo era tebakwagaliza natoyagala ntambuleko chichester koze obusiri mwesigwa of course eyo nayo bakiyita manipulation ebigambo byonna byogero omukyuse nti omugambe mukazi wa machitufu mwesigwa lwaki nnemerako ndaganga atali lwaki olowooza siibe mwesigwa wootali kati naye owange mulala aga togenda nabivaako nagenda nakola ebibye nodda n'okiza ogwokubiri naga naye twandifunye emirembe tekigenda soboka naye tukirize mukama next year osanga kina nimuga kati next year olaba wala kati olaba netumala independence night mpa weeks ezo biri era kyageza okugwa nenga tina guno maka tekigenda soboka tukwendese ngamba lwaki omwami yaganye koza atwakiriziganyiza waliwo ebyokola betulina omaliriza betwa planninga this year so trip eze wakati mpozi nkuwereze mutabani n'abalala biki naga kale sina buzibu of course mutabani sobola muweereza weeks 2 nga siriiko bo omuntu omulala so nga kiri bwe kityo naye nga asazeewo era nange nga mwami yaŋŋanye akusomoza kubanga tuyina kati nja kugereza abantu abavudde mu bwa single mother era ekino omusajja wandibadde kiru nnyo n'osoma omukyalawo abakyala abadde basinga mother sirugezigezi bamanyira independence bamanyira okubanga basalawo nga tewali abasalirawo kubanga bafuka overall olw'embeera na sikufuuka ntata mama naye byonna obuvunanyizibwa yabwetika kati waba yabwetika yasalirawo kati omuntu bw'ajja okutandika omugamba nti kati nkulowooleza waliwawo okusembwa nti weesanga olina kubeera patient nga bayibuli wegamba oyagale mukyalawo nga kristo bwayagala ekkanisa katonda atugumiikiriza nnyo wano nga twakalokoka bwe tuba twakajja nga tumusemberedde ntugamba mukama nkututa okubeera omulokozi wange awo wakyaliwo awo obuntuntu obukyatusikaaka ngo obadde onywa ecupa 10 kati onywa 2 n'agumiikiriza so naye abakyala abasinga twagala abasajja abatusoomooza mu tukulembera twagala omusajja ng'asobola okusalawo ate omusajja ow'ekigambo kye
nti no yes eba yes bwe ngamba nja kuwa oba omanyi bbaawo nti oyo omusajja ne bwataba bbaawo ne bwaba mukozi munne mumuyiga ne mugamba nti omwami oyo bwasalawo bwagamba nti baba ani yakusuubiza gundi yagambye agenda kola kino ajja kikola that's a man nti bwasalawo nti agenda kola kintu buli omu aba akimanya ajja kikola abaana abalenzi bakyuka bakyuka n'embeera abaana abato kyovula bateri kintu kizibu nga kusanyusa bavubuka banga babeera politically tosobola basanyusa. They're like wind. Yeah. Bagenda n'omuyaga ekintu gye kidda gye badda. Olwero basobola okukeranga bagala Museveni kubanga alina kyabawadde enkera ne bagala Bobi Wine enkera Muhoozi najja ne bagala Muhoozi kye kintu kye bayita abavubuka abaana abato abaana abato tebabasanyusa boleta ekikopo ekya yellow abamusanyufu nnyo bwalaba ekya red nga akabira ekya red leta ekya green oleta ekya purple ogendo laba nti omwana chovola ne masomero ebintu embi bayigiriza ku baana baffe babaterawo ebintu bingi okuyiga okusalawo bobo somesa omwana omuyigiriza ebintu byonna okusalawo mu bulamu nti si buli kimu nti alina kitwala so pick the best. Okay. Omwana natunulya kala zona na studyinga namala nalondako ogendo laba nti kati kyalonze nga muwadde bingi kati ewe tuba tubisomesa abaana bato abantu abakulu olina okubanga kati okuza omusajja okuba nti abakazi bonna si babo mu mutwe gwo ng'okimanyi olinayo owuwoomu abalala si babo obwongo bwo kiteeke mu bwongo obwo nti wali omukazi atalina kabina wali akalina waliwo wentumba waliwo atagirina waliwo omunene waliwo omutono waliwo omupi waliwo omuwanvu waliwo omweru waliwo omuddugavu bonna togenda kubaagala. Omwana omulenzi yakabira buli kamotoka ke baleese n'akonkagala kati omusajja ekintu kye bayita abakazi bw'oba tonnayiga kwefuga mu bakazi okyali mulenzi. Bagamba abakyala ndagala namu teziggwa mu lusuku paka ddi olinga buno obwana obuto bwe baleetera omumotoka ayagala akapoliisi akaliko akataala ne baleeta akalanga kalinga akayina ka greda kayagala ne baleeta akalanga kali awo kalinga ka benzi bonna butoyikazi ayagala abuzannyise bonna omusajja atuuka n'asalawo n'amanya nti byonna mu nsimu ebiri kuliko ebyange n'ebitali byange kati ekikyo mmongo bw'oba okyalina omululu mu bakazi okyali mwana mutazanyisa omotoka ayagala obumotoka buli kimu kangereze bw'ogenda bw'oyita ennakawaawo ekulaga bondi eyo nnungi ogigendamu nga tonnafuna ssente lambula tugendeyo twetegeyo kubanga oyinza okuba tonnamanya kika kya motoka kyoyagala genda obuuze eneekola etya enetambula yanjawulo lwaki wish buli omu agigula fuel consumption lwaki benzi lwaki ki bw'ozimanya ogenda okudda mu katale ng'omanyi kyoyagala kyeweetaaga ng'emmotoka zirimu 1,000 naye ng'oggyemu emu kyovola zino conferences zino pastors zatandise tuzebaliza mukama omuntu nga tonnawasa weetaaga guidance ng'oli single tebabulirira muntu olwedda ali abafumbo tutereeza butereeza bisobye naye okusalawo osalawo nga bakuyigiriza tonna lowooza na kuwasa tonna lowooza na kwana oli agamba nze ebyasinga osobola bigenda musina lowooza ku relationships nedda n'emmotoka tetugirigula nga tumaze girowoozaako lwofunye ssente so olina okupulaninga nti omusajja nga bw'oyingira bondi mu mmotoka zonna n'ogamba nze njagalamu Harrier n'olekawo magulu 10 n'olekawo Range Rover nga sente ozirina nze ndabye abagagga nga balina sente ezigula ekika ky'emmotoka naye nga alina ekika ky'emmotoka alina ensonga lwaki gy'ayagala kati omwana omulenzi asobola oyingira bondi n'agamba ez'emmotoka zonna zange naye nga tekuli gy'asobola ggula ne twaddanga ku kkubo ne tuzeesooka ogyesookemu eba yakayitawo n'eyindala n'ejja n'ogamba neyo yange because kati tonnatuuka twafanga kuweza namba kusinga nzasizize nyingi wali abasajja abalenzi mbasajja mu mibiri gy'abasajja nga bakwana namba
mwafuni ekitiibwa omuntu omunafu yenna alina wagulumirira anoonya weyekweka akigambo ekituufu bekweka nnyo mu sexuality yaabwe abasajja ab'obwongo obunafu bekweka mu sexuality yaabwe nti munsaasire naye bwe kiba toli bwotyo then sikuvumye be bamu n'abakazi omukazi atalina magezi akozesa mubiri gwe okuluwalinga omusajja okumwagala bwagenda okukulembeza era bwamukwana ayagala nnyo yegatte naye amanye ebirala byalina alowooza nti alina mukuumira awo era obulamu bwe bwonna asobola okumala olunaku ku ssimu ng'anoonya tipusi za mbuliri omukazi oyo then ez'okulaba engeri gy'anaazimba omusajja kati n'abasajja abasinga bekweka nnyo mu sexuality yaabwe kyangu okumala obudde ng'ali maanyi ga kisajja ddagala lyongera maanyi ligeza jimu ebyo byonna nga byaliko dani okukola ebiraga nti musajja si kubeera mu mubiri gwo nga owashipinga yo body kirungi olina okuba healthy naye kye bayita okubanga essaawa zo zonna zirifa ku mubiri gwe ebyo it's not man like kangambe si kyabasajja ekyokubanga olina kutoninga my body has to be toned ebyo byabakazi fe tulinga bimuli kati omusajja afaanane nga bw'ayagala sikufaanana nga bw'ayagala kola ky'olina okukola obeere healthy labika bulungi endeayo gitunuulire giwachinge genda otambuleko naye tetusobola kubanga mu ssaawa 12 katonda ze yatuweeza okukola 12 za kuwummula nga gw'olinamu 8 ogwandibadde ogw'okukola nga gwe gukola ku mubiri gwonna bya kisenge ng'ate oli musajja ng'oli musajja kati ojja kusanga nga abasajja abasinga bahidinga mu sexuality zaabwe nga ajja kulaga nti mukugu mu kisenge nze ntya nnyo abasajja ababeera nnyo ku social media nga baagala nnyo postinga updates z'obulamu bwabwe bw'aba postinga birala it's okay bw'aba modo kirala bw'abanga muyimbi kirala naye okubanga omubiri gwe tusinga olaba oyagala amasaati ng'ekifuba okigudde olina entunula gy'otunula olina engire those are boys okyali mwana hello boys okyagala otulaga engatta empya gy'olina okyagala otulaga empale gy'oguze okyagala otulaga essaati oyagala otulaga nti okyusa oyagala otulaga nti todda mu ngoye enviri zo ziri well done ekirevu kyoba kisaze that is a boy omusajja obudde bwekyo oba ngambe nti kyusa amaanyi go gateeke mu bintu ebirala gazze mu bintu ebirala olabe bw'ogenda oexcelinga ng'omusajja kasitobe waliwo ebintu ebimu nga byaffe abakyala ne bayibuli etwogerako okwewunda tulina okwewunda atugamba enviiri kitiibwa kyaffe so omusajja decision zo zonna tuzigendako nti ebyo byonna by'ogenda okusalawo n'okukola bye bitulaga nti oli musajja naye bwe twogera ku kintu ky'okuba nti osazeewo olina okukeera ku makya okusalawo okwo kubeera best ku papasiyo gwe ng'omuntu bw'oba tonneezuula kyoli nange abasajja bannaye olina okukeera ku makya ng'olina life strategy oyogedde ekintu ekyo ekya papasi ekintu ekyo ndowooza ojjoddemu okikooneko kubanga ekintu ekyo kinene tetumanyi kuzuula papasi kinzijukizza n'omwana eyaweereza message wano yabadde agamba nti ye nga ye like yeraba si muntu mulungi ali 17 years yeetaaga okubaako byakyusa mu bulamu bwe yeetereze akola atya then omukulu ekisooka ku byonna nti bw'oba otandise okusalawo mu bulamu nga tonnasalawo olina okusooka n'okola ekintu kye tunaagamba mu bulamu okwezuula bw'omala okwezuula nti kati nze mmanyi kyendi kati waliwo kino who you are and what you are kati nze ndi mulokole that is who I am I am a pastor's wife that is what I am who you are what you are kati bino byonna ebyokungulu zina achievements careers zonna that is what you are bwe tudda munda mugwe zina empisa byonna that is who you are
what kindness ebyo munde bye bitalabwa isu what you ebye bino character what we can achieve, what you can achieve, wasomye no fuka lawyer, that is what you are, naye who you are over powering what you've become. Nti boba tewasoma choli kisobola okube yimirizawo mbulamu kubanga huyu esobola okutira byonna byofunye kungulu achievements zonna kati bino byonna tugamba she's a kind person, that is who you are. Omuntu ali lovely, omuntu oyo bwali ayinza okuba bino byonna tanna becominga kino ekyeweru kati ekintu kye bayita to become Katonda waliwo ekintu kye tulina okutunira nnyo nti bw'omala okukkiriza Kristo ye calling esooka. He called you nagamba follow me. Ye calling esooka. Ebirala byonna byokola oba oli musumba oba oli engineer oba oli ki, that is what he has made you become. Okay. Nti wajja mu nsinga you are a girl, a boy. You can become a lawyer ngoli mulenzi, you can become a lawyer ngoli muwala. Yes. Naye kati omusajja oyina otuula ne wandiika nti bw'oba ogenda kukola strategy y'obulamu nga bw'onogamba kati kambagereze mu businesses tukola strategies ti business yange eno guno omwaka egenda ku recruiting abantu we bati yetaaga abantu we bati egenda kusasanya sente weziti capital tuyinawo weziti nokola plan yonna ey'omwaka bwegenda running abafanda bo bebaani biki ebyo zonna tuzikola mu bulamu tetukikola. Omusajja ye muntu alina okera ku makya n'abane life strategy nti obulamu bwange bugenda tambula butya this whole year ninamu embaga mmeka ngenda mu sente zange zonna ze ngenda ofuna. Lwaki omusajja ye mutwe mukukulembera lindako nembaga zenina mu mwaka abamu babera tebanna bakuku kumpita enough bwokula nozula choli oyina ebintu emibi oyino yiga we batampise sigenda ate sisaba ngende awo okuze waba mukwano gwange ndoza mukwano gwange nnyo ngembaga sajimanya okuyita kati waliwo embaga gye yotamanya buli muntu bw'okula oyina omanya nti abantu bajja mu program yo togendera muzaabwe bagenda kuvuga ate ezaabo zituukiriza kati ezizo zituukirira ddi. That is maturity. Nti omwaka guno nja kugereza 2023 nayinamu ebivulu bye ngenda okwatendinga bw'oba tewakiŋŋamba mabega okera bukezi n'olota nti nina concert ani agambe nakedde bukezi n'endoota nti ngenda kuwa sente wanje nina concert ze nagamba omwaka 2023 zezino Peterson yajogera last year nga tujimanyi August ati ntegedde lwaki twagenda mu Peterson netagenda ate mbayimbi abalanga balina mu Kampala ntegedde lwaki ekisookera ddala status ya pastor tasobola genda mu kivulu kya bwerere kitegeeza alina okugula emmeeza that's money. Alina okusupportinga omuyimbi, that's money. Mu plan ye mulimu okusaasanya obukadde obubiri nedda ogenda beerawa kati nze mmanyi mu mwaka guno ninamu embaga egyo emu ey'okusondera abasigadde bano nti nagala okusaba bagenda kumpasa myezi 2 siina gwe natawanya ku yange sagala kukyawa abantu kisache natampa sente kubanga ogwange wema naguteeka mu myezi 2 gwani golooze yategese sente zo mu myezi 2 abantu boba wakuwasa next year this year ino kubanga oyina omukazi no tugamba bannange mu mwezi ogw'omunaana omwaka ogujja nina emikolo tugamba omwezi gwange nfuna emitwalo 10 kamuterekerenga y'ebiri oba buli mwezi njamuweerezanga y'ebiri ku akaunti yange gye na pledge nze ye10 awo otandise okukula era tugenda baga nti omusajja waliwo ebintu ebimu ebiraga nti kati okuze we batakuyise tolinnyayo bakiyumba kinagwa babagobye banaye oyina okubanga okuze n'ofuuka muntu avunaanyizibwa so omusajja oyina okuba ne strategy ey'obulamu the whole year tugenda yingira kati omwaka omupya kati kiyinza okuba kiri too late nete kiri katandika okuorganizinga obulamu bwo next year biki byogenda okukola okulaninga njagala kuwasa naye tomanyi wootandikira baba bayise conference gendamu otulowulirize nga okako nkategedde sigenda kuwasa kati naye bwe nnaaba ntuuse okuwasa nja kukola bwenti okole strategy yo kati omusajja
tukusaba papa sio gena jidefininga boti ebintu bino biwandiike. Who am I? Ekyo ekibuzo tudde enkyango okizeemu. Why am I here? Kunse kuno nzize kola kochi. What can I do? Mvawa, where am I from? Twagala kulaba emabega byozookola mbulamu ddala oba oyinayo kye weegasseeko owandike where am I going otwe strategy yawo bw'omala okudefininga ebyo obyewuliridde awo then tugenda tutandikirawo omusajja anna yakadde kaweddeyo naye nga mbadde njagala nnyo twakatalekeka togezanga n'oyavuwala lwakusanyusa abantu abantu ntaana tebakkuta togezanga n'okola ki n'oyavuwala lwakusanyusa abantu buli kasente koyina n'okejjako tebalikkuta